tuseko mu kufa kwa bannamwe nabiri byonna ebyali bibasubye ebyo ebyali ebyobuwanguzi n'eminyago. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah mukenkufu nnyo ku byonna bye mukola. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. ثم oluvannyuma ng'embeera egenda edda mu nteeko olutalo lukyagenda mu maaso, Allah subhanahu wa ta'ala agamba anzala alaykum, thumma oluvannyuma lwa byonna anzala alaykum, Allah yassa kummwe min ba'di al-ghammi, oluvannyuma lw'okubeera nga mubadde mu kiseera eky'okweraliikirira okuyitirivu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nabassizaawo amanatan, obuweerero, eddembe, ne mbaleetera embeera eyabateeka mu kiseera eky'emirembe. Omuntu n'owulira nga kakati ofunye emirembe ozze mu nteeko, kyali kitya? Nu'asan, yabaleetera okusumagira, basahaba ne basobola okuwujjaalamu. Yaghsha ta'ifatan minkum, okusumagira okwo okwalabika nti kwabuutikira akabinja mu mmwe, akaakaali akabakkiriza abannamaddala basobola okubeera nga bafuna okuwummulamu, ne basobola okubeera nga bawujjaalamu katono. Allah yabaleetera okusumagiramu akatonotono ne babeera nga bawujjaalamu. Bagenda okuva mu kuwujjaala okwo nga Allah banaazizzaako buli kyonna ekyali kibeeraliikiriza. Wa ta'ifatun, kyokka waasigalawo guruupu etaasobola kubeera ng'ewujjaala, bo ng'emitima gimaze okubeewanika, be baali abannanfuusi. Qad ahammatuhum anfusuhum, nga balowooza ku mitima gyabwe gyokka ngeri ki gye bayinza okuwona okuva wano mu lutalo, kubanga abannanfuusi bajja mu lutalo nga bo basuubira nti obuwanguzi bujja kubeerawo, babeere nga baddayo n'eminyago, naye ng'ebyokufa baali tebabitadde mu ndowooza zaabwe. Naye kati balagenda okulaba ng'ebyokufa bye biriwo kati essaawa ya leero, emyoyo gyabwe ne batandika okubeera nga bagirowoozaako nnyo kiwanvu okubeera nga bagitaasa okuva mu mbeera eno gye baalimu. Yadhunnuuna billahi, ne batandika okulowoozaako Allah, ne batandika okulowooza Katonda nga bamulowoozaako engeri bamulowooleza ghayra alhaqi, bitali bituufu. Allah subhanahu wa ta'ala abannanfuusi nga Allah amaze okukyusa embeera, abaali basuubira nti olutalo mannyo wenu bagenda kubeera nga bajjayo obujja minyago. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti batandika okulowooleza Allah ebitali bituufu, era n'abo tebasobola kufuna tulo olw'okubeera nti baali nga busaawa balowooza ku myoyo gyabwe butyawe bagenda okugiwonya olutalo lwa leero. Dhanna al-jahiliya, endowooza ezaali ez'ekitumbaavu, nga bagamba nti nonno omusajja atuleese mu lutalo alabika si nnabbi ddala. Batulimba nti Uhudi yabataasa Allah subhanahu wa ta'ala, kakati ng'amuvuddemu wano olwaleero Uhudi. Laba ne kitaawe omuto Hamza bamusse, ne basahaba abamanyi ba Mus'ab battiddwa, era ddala mu butuufu wano alabika nnabbi wa kiwaanyi yatulimba. Dhanna al-jahiliya, endowooza y'ekitumbaavu, ne batandika okubeera nga Allah bamulowooleza ebyo. Abo tebaasobola na kubeera nga bafuna akaseera akawujjaalako, wabula baalinga balowooza buti emyoyo gyabwe bwe bayinza okubeera nga bagiwonya okuzikirira kuno okutuuseewo. Yakuluuna be baabagambanga bwe baddanga eri mu kafo kaabwe, hal lana min al-amri min shay, abaffe tulinawo mu ngeri zonna ekintu kyonna kye tuyinza okusalawo ekitukwatako ku bulamu bwaffe. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atugamba nti bwe baddanga mu bifo byabwe abannanfuusi bokka na bokka, nga bannaabwe bali wali bawujjaddeko, bano ne batandika okuwerowoozaako bokka ne bagamba nti naye tulinawo ngeri yonna ku nsonga y'obulamu bwaffe kye tuyinza okwesalirawo nga ffe nga tetugoberedde byabakamanda abatukulira mu magye. Kul bagambe inna al-amra mazima, ekiragiro kyonna n'okusalawo mu buli nsonga yonna kullahu lillah, ebiragiro byonna bya Allah subhanahu wa ta'ala. Bwenga omuntu tolina kyoyinza kwesalirawo, Allah subhanahu wa ta'ala yayina yekamala byonna wa buli kintu kyonna. Yakhfuna fi anfusihim, nga bakwese mu mitima gyabwe
ma la yubuduna laka ekyo kye batasobola kwoleseza mu mitima gyabwe mwalimu obunnanfuusi nga temunnaba kubeera nga obusiraamu bubukalamu ate nga kungulu wano balaga nti basiraamu yakuluuna nga boogera ebigambo bino nti singa mu butuufu twalisobola okwesalirawo law kaana lana min al amri shay'un singa twalina ensonga yonna gyetuyinza okubeera nga twesalirawo kuyo awatali kugoberera bano batutwala makutilna hahuna wano tetwalittiddwawo bwemage tewali muntu yalifiiridde wano nga musiru bwe batu bwe balinga balowooza nga bagamba nti singa twali tusobola okubeera nga ku byobulamu bwaffe tusobola okwesalirawo nga tetugoberedde bugoberezi bakama baffe bano abatutwala tewali muntu yalittiddwa mu ngeri eno yakifa mukokko nga tuttirwa wano nga bannaffe bonna abaterimbuddwa ne bafa kulu bagambe law kuntum fi buyutikum ne wandibadde nga musigadde mu mayumba gammwe Madina labaraza alladhina kutiba alayhim alqatlu Allah subhanahu wa ta'ala agamba yali badde nga ajjayo abo subhanahu wa ta'ala beyali badde yalalikako okubeera nga battibwa ila madaji'ihim yali badde abasowolayo mu mayumba gaabwe ne babeera nga basobola okugenda mu bifo Allah subhanahu wa ta'ala we yabategekera okubeera nga battirwa ekyo tekibataasa ekyokubeera nti nno mwagala okuwona okufa nga mulowooza nti okufa kuli wano wokka we muzza okulwanira era singa Allah yali atyagadde nti muyina okuttibwa ne bubandi badde mu mayumba gammwe yali badde abasowolayo ne mubeera nga mujja mu bifo wano wateekeddwa okuttirwa we yabategekera nti we mulittirwa waliyabtali Allahu ma fi sudurikum Allah ekyakikeze embeera agitaddewo ng'ayagala abeere ng'ayolesa Allah subhanahu wa ta'ala ma fi sudurikum ebyo ebiri mu bifuba byammwe abyolese era mumaze okutegeerekeka abannanfuusi bategeerekese okusinziira ku njogera zaabwe nti nno bo tebaali badde nga bafa mu nfeene yakifa mukokko singa baali basobola okwesalirawo ku nsonga zaabwe Allah subhanahu wa ta'ala embeera agitaddewo ebeere bw'etyo kabeere nga ke kasengejja akasobola okwoleka ekyo kyonna ekiri mu bifuba byammwe yadde nga bulijjo kungulu mulaga nti muli bakkiriza naye kimaze okweyoleka nti kakati abantu abo sibe bakkiriza abannamaddala basiramuka ku mimwa naye ng'emitima gyabwe si misiraamu waliyumahisa Allah subhanahu wa ta'ala yagadde abeere nga atukuza ma fi kulubikum ekyo ekiri mu mitima gyammwe Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga akyolesa bulungi eri abakkiriza babeere nga bakiraba bulungi nnyo babeere nga batukuvu eri ekyo ekiri mu mitima gyammwe ti abasajja bano tuli nabo naye mu butuufu si be bakkiriza abannamaddala Allah subhanahu wa ta'ala agamba wallahu alimun Allah amanyi bulungi ebyo bidhaati sudur ebiri mu bifuba by'abantu yadde nga kungulu boolesa kirala naye ekiri mu bifuba yakimanyi Allah subhanahu wa ta'ala agamba waliyabtali Allahu ma fi sudurikum Allah subhanahu wa ta'ala yagadde ayolese eri abakkiriza ekyo ekiri mu bifuba byammwe waliyumahisa ma fi kulubikum era yanike ekyo ekiri mu mitima gyammwe Allah subhanahu wa ta'ala yaleeta embeera eyo ng'ayagala yanike bibeere nga byeyoleka bibeere mukasana ebyo ebiri mu bifuba byammwe n'ebyo ebiri mu mitima gyammwe bibeere eri abakkiriza nga babitegeera bulungi bategeere gye mugwa yadde nga bulijjo kungulu mulaga nti muli basiraamu wallahu alimun bidhaati sudur Allah amanyi ebiri mu bifuba by'abantu yadde nga byawukana n'ebyo ebiri kungulu bye boolesa إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم الله سبحانه وتعالى قام إن الذين تولوا منكم مزما بانتو abo abakyuka mumwe ne babeera nga batandise okudduka ng'olutalo Allah alufudde kati sayidi yabatakkirizanga yeyina amaanyi Allah subhanahu wa ta'ala agamba inna alladhina tawallaw minkum mazima abantu abo abakyuka mu lutalo ne babeera nga badduka buddusi nga nabbi abayita naye nga tebakyamuwuliriza nga bateese kukakokola kontondeka nnyuma kubanga abatakkiriza ku ssaawa eyo be balina amaanyi nga Allah afudde ebintu yawma altakal jam'ani kakokola tondeka nnyuma oyo mummwe abamuteekako ku ssaawa awo ng'ensiitaano emaze okubeera ng'egwawo ye Uhudi ng'aba egurupu ebbiri zisisinkanye ey'abakkiriza n'etali y'abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala ng'abatakkiriza essaawa eyo abawadde obusobozi okubeera nga batuula ku nfeete ey'abakkiriza oluvannyuma lw'okubeera nga baayawukana ku kiragiro kya nabbi
ekyabo abaali bakuuma olusozi bwe babeera nga bavaayo nga bwe twakirabye. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abantu abo abaatikakokola tondeka nnyuma ne badduka ng'amagye gamaze okusinkana ag'ebika ebibiri. innama stazallahum shaitan, mazima Allah yagamba sitaani yali ebaseereza bibaadi ma kasabu, olw'ebimu ku bye baali bakoze eby'okujemera nabbi sallallahu alaihi wasallam yabagamba temuva ku lusozi ne baluvaako. walakad afa Allahu anhum, naye Allah yabaddiramu n'abasonyiwa olw'ekyo kye baakola. Allah subhanahu wa ta'ala ekyo yakibasonyiwa ekyokubeera nti baayawukana ku kiragiro kya nabbi ne baviirako abakkiriza abangi okufa. Allah ekyo yakibasonyiwa kubanga Allah inna Allah mazima Allah ghafurun musonyiyi halim era wakisa. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. يا أيها الذين آمنوا أبانجم وأبكرزا لا تكونوا تمبيرانغا كالذين أنغاو كفروا أباكفورا وقالوا نبوغري تيغامبو يچوبو كافيري غبا تيغامبا لإخوانهم بغاندا بابوي إذا ضربوا في الأرض غبا تيغامبا بغاندا بابوي سينغا بابيرا باتambudde muno munsi obanga bagenze ku bya busuubuzi obanga bagina gye balazimu nga babadde balinako bye banoonya munsi muno. Allah subhanahu wa ta'ala agamba timubeeranga abakafiri abagamba baganda baabwe nga babadde batambudde muno munsi. aw kanu ghuzzan, obanga tebatambudde lwa byanfuna naye nga batambudde lwagenda kutabaala mu kkubo lya Allah okubeera nti ekigambo kya Allah kye kiba kibeera waggulu ng'ekigambo ekyabatali bakkiriza kye kiya wansi. abantu nga babadde bagenza okutabaala abatakkiriza babagamba batya law kanu indana, singa abantu abo babadde basigadde naffe maamaatu tebaalifiiriddeeyo gye bagenze kufiira, tebaalifiiriddeeyo gye bafiiridde. bagamba nti nno abakkiriza singa baba bagenza okutabaala obanga balina gye balaze mu ngendo ennungi okubeera nga basuubula banoonya ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byabategekera mu nsi okubeera nga babifuna. abatakkiriza bagamba nti singa basigadde naffe maamaatu tebaalifudde wama kutilu, era tebaalittiddwa, tebaalifiiriddeeyo mu nsi gye bagenze kunoonya byanfuna, ate era tebaalittiddweyo gye bagenze okutabaala fi sabilillah. liyaj'ala Allahu dhalika hasratan fi qulubihim, Allah ekyayagala akikole bw'atyo kibeere nga kwe kusaalirwa okwa namaddala okwo kwateeka mu bifuba byabwe. wallahu yuhyi, naye mubategeeze nti Allah yawa obulamu. Allah subhanahu wa ta'ala yawa obulamu, wayumiitu era yatta. era mulina okukimanya nti ekiri atabaala kyekiri ana yasigaddeeka, tikikweyebaza nti olw'okuba osigaddeeka tojja kufa, oyo yekka agenze mu ddwaniro yalina okufa, si bwe kiri mubategeeze. Allah yawa obulamu, Allah yatta. wallahu bima ta'maluna basir, Allah byonna bye mukola abiraba bulungi. سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن قتلتم في سبيل الله, singa katugeze muba muttiddwa mu kkubo lya Allah nga mwagenze okutabaala mu jihaadi, aw muttum oba mufudde lumbe lwa bulijjo eyo gye muba mugenze okukolera emirimu gyammwe, lamagfiratun min Allahi wa rahma, okusonyiyibwa kwa Allah okuva eri Allah n'okusaasira kwe, khayrun kyekisinga obulungi omuntu okubeera nga afunye okusaasira kwa Allah oyo afiiridde mu kkubo lya Allah, kyekisinga obulungi mimma yajma'un, okusinga bino bye bakuŋŋaanya ebyensi ne babeera nga batudde nga tebasobodde kubeera nga bagenda mu kkubo lya Allah. mwabafiiridde mu kkubo lya Allah, empeera gye mujja okufuna eri Allah yesinga obulungi, kubanga muba mufunye okusonyibwa, muba mufunye ekisa kya Allah, ng'enkomerero ya byonna kwe kufuna ejjana, nga kyekisingira ddala obulungi okusinga bano bannammwe abasigadde bakuŋŋaanya ensi. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. ولئن متم, singa muba mufudde bufi lumbe lwammwe, aw kutiltum oba muttiddwa buttibwa mu kkubo lya Allah, la ila Allahi tuhsharun, mazima mukimanye nti eri Allah gye mujja okukuŋŋaanyizibwa. oyo afudde ng'afiiridde mu maka ge, n'oyo afudde ng'afudde lwa jihaadi ng'agenze okutabaala mu kkubo lya Allah, mwenna mujja kudda eri Allah subhanahu wa ta'ala
buli omu atunuulizibwe enfaaye bwe yali n'enniya ye mu kufa bwe yali efaanana. oyo yafa ng'afiiridde mu jihaadi olw'okwagala ekigambo kya Allah kibeere nga kyekiri waggulu. Allah subhanahu wa ta'ala waliba ng'amuzuukizizza agenda kubanga yeesiimye, n'oyo yafa enfaaye nga si ya buvulaanyizibwa, nga yali yakubeera nti atudde waka akuŋŋaanya bya bugagga naye n'afa n'abirekera abalala, naye alibuuzibwa ebyo ebikwatagana n'emmaali ye eyamugaananga okusitukiramu okugenda fi sabiilillah. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فبما رحمة من الله kale nno n'okulwa okusinziira ekyo ekisa Allah kyeyakuwa n'obusaasizi Allah bwe yakuwa gwe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abukutonda nabwo, obusaasizi obwo Allah bwe yakuteekamu okusinziira ku busaasizi obwo bw'oyina, linta lahum, wafuuka omugonvu eri abantu abo, n'obeera ng'owuliriza amaloboozi okuva eri oyo omulungi n'omubi, era baatuuka n'ekiseera okumuyita okutu, omusajja oyo wakutu, buli ayagala ayogera, buli ayagala amuwuliriza, naye nga Allah subhanahu wa ta'ala ekyo n'akibagamba nti okwo okutu kwa bulungi gye muli, kubanga ebibagasa bibabuulira, ebitabagasa n'abeera ng'abimma amazzi, n'abeera nga Allah subhanahu wa ta'ala enjogera gye baali boogeddemu ey'okumujerega yagitereeza n'abagamba nti mumuyita kutu okwo okwa obubi gye muli, wabula okutu kwe kwa bulungi gye muli, kubanga asengejja by'anaababuulira so si buli kintu nti bw'akiwulidde bw'akitwala. Kale Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza nti ekisa kye walina ekiyitirivu wabeera nga osobola okubeera ng'ogunda eri abantu abo, abato obatwala ng'abato, abakulu obatwala ng'abakulu, abazeeyi ng'otwala ng'abazeeyi, mu ngeri zaabwe buli muntu mu ngeri ye. Walau kunta naye singa wali faddan ng'oli wakkabyo, ghaliidha alqalbi ng'omutima gw'omukalubo nnyo, ng'abantu abatera okuba ab'ekkabyo ne babeera ng'emitima gyabwe mikalubo, lanfaddu min hawlika, baali badde nga bava wooli ne baddukira ddala nga tebasobola kutuula wooli. Fa'fu anhum, kale obasonyiwanga, oluusi babeerako ebintu ebiyitira fa'fu anhum, basonyiwe baddirengamu. Allah subhanahu wa ta'ala amugambye ti singa babaako ekintu ekibasobye ne kiyitiranga abantu, kubanga oyogera n'abantu ab'ebika eby'enjawulo, osonyiwanga. Wastaghfir lahum, era obasabire Allah ng'omwegayirira abasonyiwe singa babeera nga bawuguse. Washawiruhum fil amri, kale tuulanga nabo obeebuuzeeko ku nsonga yonna ebeegenda mu maaso, tosalangawo obusazi nga tomaze kuwulira ndowooza zaabwe. Naye faidha azamta, bw'obanga omaliridde ne mubeerako kye musazeewo n'omalirira nti ekyo kye tujja okukola mu banno nga kye musazeewo ne banno, fatawakkal, weesigamira ala Allah, eri Allah kwekyo kye muba musazeewo, n'obeera ng'omaliridde nti ekijja okukolebwa nga ne banno era kye bayisizza, beera nga weesigamira eri Allah, so teweesigamira eri magezi gammwe ge muba muleese oba eri ebirowoozo byo. Inna Allah yuhibbu almutawakkiliin, Allah ayagala nnyo abantu abemwesigamira. ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ينصركم الله, singa Allah anasalawo abataase, fala ghaliba lakum, teri yajja kusobola kubeera kubeŋŋanga n'abawangula. Wa yakhzulukum, naye singa anaaba abaabulidde n'abavaamu, faman dha alladhi yansurukum, ani oyo gwe musuubira asobola okubataasa min ba'dihi, oluvannyuma lw'okuba nga abaabulidde. Wa ala Allahi falyatawakkali almu'minuun, kale ku Allah gye basaanidde era gye bateekwa okubeera nga beesigamira abaabo abakkiriza abannama ddala. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وما كان لنبي تشغواني لانغا كن نبي ننا كمنا كدغلا أن يغل أكبيرانغا أصبر أكوكسا أمنيغو غتغن بكبيرانتي
eminyago gigabanwa. waman yaghlulu omuntu yenna alikukusa omunyago nga tebannaba kubeera nga bagugaba kubeera nga bagumuwa nti gugwe yaati bima ghalla alijja n'ekyo kye yakukusa yauma alqiyama ku lunaku lw'enkomerero. kimanyiddwa nti eminyago bwe gimala okubeera nga gikuŋŋaanyizibwa bagigabana wakati waabo ababadde bali mu lutalo, naye singa omuntu agezaako ne yeezibika ekintu kyonna mu ngeri ey'enkukutu nga tebannaba kubeera nga bagaba, Allah subhanahu wa ta'ala agamba agenda kukireeta ku lunaku lw'enkomerero abeere nga aswazibwa, babeere nga bamulanga mu lujjudde lw'abantu nti ono yakukusa ekintu gundi, ono yanyaga ekintu gundi nga tebakimuwadde mu bukakafu bwa kukimuwa. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atukubiriza nti omuntu yenna akukusa ekintu n'akinyaga nga tebakimuwadde mu mateeka, ku lunaku lw'ekiyama agenda kujja nakyo bamulangirire mu bantu bamuswaze nti gundi yakukusa ekintu kya gundi bwe kiti ne bwe kiti. thumma oluvannyuma tuwaffa agenda kusasulibwa mu ssera, oba gugenda kuweebwa nga gusasulibwa mu ssera empeera yaagwo. kullu nafsin, buli mwoyo ma kasabat, okusinziira nga bwe gwajja gukola kuno ku nsi. wahum la yudhlamun, abantu tebagenda kulyazaamanyizibwa. Allah subhanahu wa ta'ala ebyo bye baakola agenda kubibasasula mu ssera. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. أفمن اتبع رضوان الله عرفوا omuntu agoberedde awali okusiimibwa Allah subhanahu wa ta'ala asobola okufaananako kaman baa bisakhatin min Allah, ng'oyo omuntu azze mu bikolwa ebyo ebirimu obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala, ye n'abeera nga gye yeeyunira, n'abeera nga gy'akolera emirimu gye, n'abeera nga ebikolwa ebitasanyusa Allah subhanahu wa ta'ala wabula ebimunyiiza nga byakola byokka. wa ma'awaahu jahannam, n'abeera nga obuddo bwe bwali baavudde wano ku nsi agenda kuyingizibwa jahannam. wa bi'sa almasir, obuddo obwo bugenda kuba bubi nnyo ku muntu agenda okuyingira omuliro jahannam. hum darajatun 'inda Allah wallahu basirun bima ya'malun. hum darajatun 'inda Allah, abantu bagenda kubeeramu amadaala ag'enjawulo eri Allah subhanahu wa ta'ala. abo abalibeera mu jjana bagenda kubeera mu jjana nga za bika bya njawulo okusinziira ku mirimu gye baakolanga. wallahu basirun bima ya'malun, Allah subhanahu wa ta'ala byonna bye bakola abiraba n'amaaso era agenda kubasasula okusinziira ku ebyo byala bye bakola. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من الله على المؤمنين، الله سبحانه وتعالى يتيكي تشنجراتي ليابا كريزا تشنجراتي تشريوا إذ بعث فيهم رسولا kubanga yatuma mubo omubaka nga wa mubo bennyini muntu nga bo ayogera nga bo alya nga bo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba abakkiriza baafuna omukisa munene nnyo abawarabu mu kiseera ekyo. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yajjamu omubaka ng'amujja mu bo bennyini min anfusihim, ng'amujja mu bo kennyini kennyini mwana muzaale mu bo. Allah subhanahu wa ta'ala amwogerako yatilu alayhim ayatih, ng'abasomera kubo amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala kutya bwe bateekeddwa okweyisa. wa yuzakihim, era ng'abatukuza okubajja mu ebyo bye baali bakkiririzaamu. wa yuallimuhum alkitaaba, nga bw'abayigiriza ne Qur'ani amateeka gayo bwe galina okubeera nga gatambula ng'abataputira amateeka ga Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'agaagala gabeere nga gakolebwa. walhikmata, ng'abasomesa ne hadithi, ng'abayigiriza ne hadithi engeri gye zirina okubeera nga zikwanaganyizibwa n'ekitabo kya Allah bibeere nga bitambulira wamu. wa in kaanu, newankubadde ng'abantu abo baali min qablu olubereberye eri nga nabbi tannajja
ngani Qur'ani tinnaba kujja lafi dalalin mubin nga bali mu bubuzi obw'olwatu kubanga bakadde baabwe baalinga tebamanyi kituufu kya kusinza. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى تجزى أولما أصابتكم lwaki mwewuunya bwe kumaze okubatuukako musibatun omusiba ebizibu bye mufunidde mu lutalo olw'e Uhudi nga bwe tuzze tulaba lwaki mwewuunyiza ebizibu ebyo okuba nti bibatuukako ng'ate mu lutalo lw'e Badiri mwasobola okuwangula ne muwangula omulabe wammwe ekintu ekyo mukyewuunyiza bwereere kad asabtum nga nammwe mwatuusa dda ku lw'e Badiri bannammwe Abarabu bannammwe abaali abajeemu mithlaiha ekifaanagano ekibatuuseeko emirundi ebiri kubanga mu lutalo olw'e Badiri abatali bakkiriza battibwamu abantu 7 ate n'abaawambibwa baali 7 kale mmwe Uhudi muttiddwa 7 naye mukyewuunyiza ekibatuuseeko nti lwaki kibatuuseeko ng'ate mwakituusa dda ku bawarabu abali mu mushirikiina abakuraishi Badiri ekyo kyabatuukako mmwe mwakibatuusaako emirundi ebiri. Qultum mutuuse n'okwogera nga mugamba anna haadha kizze kitya kino ekyokubeera nga tuwanguddwa ekyokubeera nga abattiddwa abantu bafudde abantu ab'obuvunaanyizibwa bangi bafudde. Qul bagambye ekintu kye mwebuuza huwa min indi anfusikum kivudde eri myoyo gyammwe kennyini kubanga baabagambye nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama buli omu ng'amaze okumuteeka mu kifo kye abaagenda ku lusozi 30 n'abagamba temwawukana temubeeranga muva ku lusozi temubeeranga muvaayo mukuume olusozi olwo kubanga bwe munaaluvaako tujja kuwangulwa. naye bwe baamala okulaba eminyago ng'abasiraamu bamaze okutuula ku lutalo batudde omukafiiri ku nfeete ne bagamba naffe tugende twekuŋŋaanyiza eminyago ne bava ku kiragiro ng'omusajja yali amiiri ku budde obwo Abdullahi ibn Jubairi yali akwasiddwa olusozi n'abo abaali ku lusozi bwe yabagambako tebaamuwuliriza. Allah subhanahu wa ta'ala n'addira olutalo ne lubeefuulira nga bwe twakiraba. Allah subhanahu wa ta'ala n'addira omulabe waabwe n'abeera ng'asobodde bulungi nnyo okubeera ng'ate kati azze mu kifo wano bwe baabadde n'abanyigiriza. Allah subhanahu wa ta'ala kyabagamba kiki ekibeewuunyisa oluvannyuma lw'okubeera ng'ate mmwe mwayawukana ku kiragiro ky'omubaka bagambe ekyo kye mwewuunya kyava eri myoyo gyammwe kennyini mmwe mwali ensonga yaleeta okubeera ng'abasiraamu battibwa mu ngeri eyifaanana bw'etyo. inna allaha ala kulli shay'in qadir Allah ku buli kintu kyonna muyinza. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. وما أصابكم ekyekyabatuukako يوم التقى الجمعان olunaku ebibinja ebibiri byasisinkana ekyabasiraamu n'ekitali kyabasiraamu bamushirikiina b'e Makka فبإذن الله Allah subhanahu wa ta'ala yali akkiriza kibeere nga kituukawo mu ngeri nga gye kyatuukawo. waliya'lama almu'minin Allah yakikola asobole okumanya abakkiriza abannamaddala be baliwa kubanga olutalo olwo lwayanika obuziina bw'abannanfuusi ne boogera ebisongovu eri obusiraamu n'eri nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama ne batuuka n'okulowoleza Allah subhanahu wa ta'ala endowooza y'ekijahiliya. ليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. وليعلم الذين نافقوا الله يقريرات قرابا نانفوسي وقيل باقام ببابا سجابا بنانفوس مكسير عبد الله ابن حرام بيابقام بكونغ مسجويو يتاتوا جابر ومسجو يابقام جابانجي أبنانفوس إنغابقام تعالوا وقيل لهم جكر بيابقام عبد الله ابن حرام غابتيجي زانغابقام تعالوا مجيب النفي
qatilu tulwane fi sabilillah mu kkubo lya Allah nga bwe twakiraba nti Allah subhanahu wa ta'ala abannanfuusi yabaanika mu lutalo olwo oluvannyuma lw'okubeera nti Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul oyo yali omukulu w'abannanfuusi nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali afuluma mu kibuga ky'e Madiina ng'agenda mu Uhudi omusajja